Kintu Nteza Felix yaweereddwa obutadda mu kkooti okumala emyaka 2 n'okusasula abamuwaabira Bukedde butalo okubamalira obudde n'okubalirira era abaddize n'ebyapa byonna ebyamuweebwa. So that he goes to reflect upon his behavior. Ono okuvunaanibwa kyaddirira Hajji Abududumba okwekubira eddilu mu kkoodi evunaanyizibwa ku bannamateeka oluvannyuma lw'okuzuula nti ettaka lye lyakumpanyizibwa okusinziira ku bujulizi obusomeddwa ssentebe wa Lukanso Bruce Kyerere Kintu yalina okukyusa ekyapa ekya Surface TV okukiza mu mannya ga Abudo era nga lyasuddwa obukadde busatu okukola omulimu guno. We find the respondent advocate guilty of gross professional misconduct by acting fraudulently contrary to Section 74 1K of the Advocates Act. Ono era ategeeza nti Kintu ebyapa yabiteeka mu kampuni ze okulyetadde investment ne emma kini kyagambye nti kino kyali kikolwa kya bufere. So despicable and is becoming rampant amongst lawyers. Kyerere avumidde enkola ya Puliida okutwala ebintu ebikalu nga booza emisango egy'abantu. Such a practice would give rise to a conflict of interest whereby an advocate should not be using his fiduciary relationship for his own personal advantage or interest. Ategeeza nti wakuwandiikira kkooti zonna okakasa nti ziddamu kukkiriza Kintu okwoza omusango gwonna okutusanga amaseeka ekibonerezo kye. Balooya baagadde okufuna amangu bye batannakola. Balooya baba bafaanana mu mbeera baba bagenda baweebwa ebibonerezo ebifaanana bwe bityo bayinza okuddamu amagezi amangi naffe newakole tuli balooya naye ate tuteekwa okuba n'amazima. Olwaleero ffe kiri musanyufu kubanga ekkooti esaza amazima. Tuluseeko ne ku ttaka lyogerwako ng'eno Kintu yazimbayo kati n'ekikumi kyokka ye talabiseeko. Ate abakulira ekitongole kya Atomic Energy Council bakubiriza bannayuganda okuwala amayengo olw'obulabe bwe gayinza okubatuusaako. Babyogedde ku Imperial Hotel mu Kampala abadde basisinkanye bannamulire okuva mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Akulira ekitongole kino Nuwadde Grace yasulalira abulidde bannamulire omulimu gw'ekitongole kino n'obuzibu basanga. Buli nti amaanyi gano we gakuyingiramu okusinga we gandibadde gayinza okukuleetera obukosefu mu mubiri. Oyinza ofuna endwadde, oyinza ofuna okwokyebwa. Yesi kyanzidde wategeezezza nti amayengo gano malungi byenkulakulana agamu amakolero gakozesa. So as a regulator we are thinking, don't this have effects to the human, to the society and the environment? You have seen buildings, there are masks there and there are offices there. People are just below. Atumbuka kugatta ebibiina by'obufuzi byonna mu ggwanga ogwa IPOD guwabudde ekibiina kya NRM okukola ebinakolebwa mu kibiina okusobola okutumbula enkola ya demokrasiya. Bagamba nti ekibiina kya NRM kityoboola enkola ya demokrasi nga gyesigama ku bitongole ebikwasa eddembe okuli poliisi n'amagye okulinnyirira eddembe ly'ebibiina ebirala. We want to see that all of us have freedom, all of us have liberty to mobilize, to organize and function properly as a multi-party dispensation. We are looking up to a day when there will be no tear gas in our streets targeting political parties who would like to advance their agenda peacefully. Babadde mu kukyusa obukulembeze okuva mu kibiina kya UPC nga bakwasa ekibiina kya DP ekikulemberwa Norbert Mawo. Buli obedde akwata akazina katalina kalungi kayogerera NRM. That those children, whatever you refer them to as, grow and make their contribution to this country. And we will offer all the other resources that are available to us for use so that in this country we can build a durable democracy. Beekubemu bo bennyini basooke batereeze ebibiina byabwe nabo bennyini ng'abakulembeze nga tebala bakutunula waffe tulina mutawaana. So I think it's the highest time that we begin to appreciate and also define our democracy as it would suit Africa. At the IPOD table, all political parties are equal. Maunga yakutte nkasalanguludde byagenda okusaako essira. It must be possible for the IPOD secretariat to support political parties, each to have a register of members.
ate abakyala basera ku kibuga eky'Entebe babakwatire ku mirimu egy'enjawulo gye bakola abalwanyisa obwavu. Babyogedde ku mukolo gwatokeddwa kansala w'Erunye munisipali y'Entebe Christine Banda. Abakyala balaze ebimu ku bintu bye bakola muli okufumba keeki n'okukola omubisi okuva mu bibala wamu n'okutunga bye boogeddeko nti bayambye okulwanyisa obwavu mu maka. Enyambye nnyo kubanga siyinza kubeerawo mu nnyumba nga sirinamu yadde ekikulu. Leka kooya maawo, leka kumuwa hard time oluusi n'agaana n'okomawo ewaka lwa buvunaanyizibwa muyambeko. Ye ssente wa Ggombolola Ntebe Kabwama agambye nti bagenda kukwatiramu ku bakyala basobole okulwanyisa obwavu. Era wenjogerera wano waliwo groups z'abakyala nga 3 zengenda okuwa ssente. Ate kansala Banda agambye nti ekyabategeezeza omukolo guno kwe kuyambako okuyigiriza abakyala emirimu gy'omutwe basobole okuyigiriza okwejjamba obwavu. Tuli kukwerwanako tubaddewo tutya atalina kyalina ani gw'oleesa asobole okuyamba oli alina abeewo. Olwo abasomesezza abakazi okufumba n'okulima enva endiirwa waka Madiina Zaalango yasinze banne nawe 25,000.